Ssenkulu w'ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative, Dr. Livingstone Ssewanyana, alabudde nti gavumenti ya kuno ne bw'eneesaddaaka enjiibwa tegenda kulwanyisa bwavu obungi obuli mu bannansi ensangi zino, nga wakyaliwo akakundi k'abantu akalowooza nti ke kasalirawo eggwanga. Dr. Livingstone Ssewanyana agambye nti bannayuganda bangi bakusigala nga beekuyengera mu bwavu so nga abatono ennyo bongera kwegaggawaza. Dr. Ssewanyana bino abyogeredde ku ssettendekero wa Uganda Christian University Mukono mu kukubaganya ebirowoozo ku ddembe ly'okweyogerera okwetabiddwamu abayizi abasoma amateeka ne yeewuunya ebintu engeri gye bitambuzibwamu ensangi zino nga kumpi abantu abamu beefuulira ddala bakatonda b'ensi eno abalowooza nti buli kimu kirina kutambulira ku bo. Nantagambwako abantu abo beetwala okubeera nti bali waggulu w'amateeka. Abantu abo beenyigira mu bikolobero byonna by'oyinza okulowoozaako, obukenuzi, abantu abo obusi, okutulugunya, era n'obwavu obuyitiridde buleeteddwa abantu abo abakozesa ensimbi z'omusolo nga tebakwatibwako. Bwe beeyisa bwe batyo kiba kitegeeza nti abantu baba tebakyalina buugerero. Kiba kitegeeza nti n'eggwanga mu kutwalira wamu liba terigenda mu maaso. Tuyinza okubeera n'okulonda naye nga abantu tebakkiriza ddala nti abo balondeddwa bengi. Kati baleeta parish model, baleeta operation wealth creation, baleeta youth livelihood, baleeta bonna bagaggawale. Ne programs ezo zonna tezisobola kutambula ng'abantu ebibaluma tebamaze kubirowoozaako, ng'abantu tebeebuuzibwako. Dr. Ssewanyana era asabye abakulira amatendekero aga waggulu okuteekangawo embeera wakati w'abakulu b'amatendekero ago n'abayizi okumalawo embeera y'okusikaŋŋana ebitogi buli kadde etera okulabwako mu ssettendekero eziwerako. Dr. Peter Mutesasira akulira ebbanguliro ly'ebyamateeka mu yunivasite eno asabye amatendekero ag'enjawulo okuwuliziganyanga n'abayizi okwewala embeera ey'obwegugunga ebeerawo ensangi zino. Bireetawo obutali bumativu n'okwegugunga eri abayizi mu mayunivasite kiva eri kubeera n'ebizibu ne bitakwatibwa bulungi, ne batawulirizibwa, oba ne bwe babawulirizibwa ne batafuna kuddibwamu na kuyambibwa mu kiseera ekituufu. Kati kye kibaleetera oluusi okuva mu mbeera ne bakola ebintu byatasaanidde kukola, bivamu n'okwonoona ebintu by'amayunivasite, okuwa obuzibu abalinaanyi z'iyunivasite, nabo ne batuuka okwevuma abaana. So nkubiriza abaddukanya amayunivasite nga nange muntwalidde nti abaana bayambibwenga bwe bafuna ebizibu. Obwakabaka bwa Buganda buyimiriza mbagirawo abakampuni ya Hamu Investments abadde batandise okuyiwa ettaka mu kibangirizi ekiri wakati wa Serena Hotel Kigo n'ennyumba z'Obwakabaka eza Mirembe Villas Ekigo. Aba Hamu Investments babadde batandise okuyiwa ettaka lye bategeezezza nti bakola kkubo erituuka munda gye bagambye nti eriyo ettaka lyabwe. Wabula Obwakabaka bwa Buganda bwe bubaguliziddwako budduse bunnambiro okutuuka mu kitundu kino era ab'ebyokwerinda b'Obwakabaka nga bakulembeddwa mu Kapiteeni Christopher Lutwama bayimiriza ebimotoka ebisoba mu 10 ebibadde bitannaba kuyiwa ttaka ate n'eribadde liyiriddwa mu mwala ne balagirwa okulyerulawo. Kyokka abasangiddwa nga bakola omulimu guno bategeezezza nti babadde n'ab'ekitongole eky'ebyenguudo ekivunaanyizibwa ku by'entambula n'ebyenguudo ekya UNRA nga bazimba omwala mu kitundu kino era n'okutereeza ekkubo erituuka we bayita ku ttaka ly'Abahamu. Ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza awandiikidde abavunaanyizibwa ku nsonga eno mu UNRA okuli ssenkulu w'ekitongole ekyo atwala ebyamateeka mu UNRA n'abakungu abalala okubategeeza ku bigenda mu maaso ekigo ku ttaka lya Kabaka n'abategeeza nti bikolebwa mu bukyamu kubanga nnyini ettaka eryo tabimanyiiko. Ekika ky'olugave kiwakanyiza eŋŋamba ezibadde zibungeesebwa eziraga nti ekika kino kyasaba obukadde bwa siringi za kuno 5 okuva eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga ekya UNRA okusala omuti nabukalu oguli ewagenda okuyisibwa oluguudo olwa Busega Mpigi Expressway. Omuti guno gubadde ku kyalo Mabuye mu ggombolola y'Ekiringente mu ssaza Mawokota era gwatemeddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero nga kino kyakoleddwa ekitongole eky'ebyenguudo ekya UNRA awatabadde kutuukiriza yadde akalombolombo akamu. Ekika ky'olugave nga kiyita mu katikkiro waakyo Fred Katende Kyekango kitegeezezza nti n'ensimbi obukadde bwa siringi za Uganda 4,600 ezaakerekeddwa nti ze zirina okuliirirwa ab'ekika ku ttaka eryo kwabadde bo bennyini ng'ekika tebakimanyiiko n'akatono era kwe kusaba ekitongole ekya UNRA kibeere ekyenkanya ekimala. Omukolo gwonna gwakoleddwa
bakikoze bubi nnyo omukiiko waffe okulaba nti nogugenze mu ngeri ng'eyo naye ng'ekika tetwegaana tetusaba nga miliyoni 5 ekyo kiri kiriya ebbaluwa esaba miliyoni 5 yava mu kika kya lugaze era twatulamya ekitongole kyalenora netubategeeza pozishoni yaffe ng'ekika naye kyatewunziza okulaba nga pozishoni yaffe ng'ekika tebagifuddeko bagenze n'abali abaasaba miliyoni 5 ne batuuka ne pulesidensi ogenda mu kooti n'omulamuzi okusala obukadde obunamu emitwalo 6 n'olwekyo sente ekika tekyabanja omukiiko waffe era tusuubira nti tujja kusasula mu ngeri entuufu ejja mu mukiiko waffe. Yo ensisinkano ya minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Amala n'ab'ekika ky'Olugafe esaziddwamu olwaleero kitegerekese nti yakubaawo sabbiiti ejja basala amagezi ku kituufu kye banazzaako. Abakulira ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano batadde akazito ku bakulembeze b'abagoba boodabooda mu Kampala okulonkoma ebibinja by'abamenyi b'amateeka mu mulimu gwabwe abasusse okutemula abantu nga n'abamu basooka kubanyaga. Bino bibadde mu nsisinkano wakati wa baboodabooda n'abakulira ebyokwerinda mu Kampala abakulembeddwa mu muduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui ebadde Makerere Kikoni. Stephen Tanui alabudde abakulembeze bano okukolawo ekyamangu ku bumenyi bw'amateeka obususse mu mulimu gwabwe ate nga weyongera bweyongezi buli lukya. Tosobola kulaba omuntu bajjako ku booda nebatuga abooda bayitaawo booda eyita wano booda eyita wano ate bali kutulugunya omuntu awo. Eyo enkola egenda kutta industry ya booda. Industry oba efudde mulabye emirimu gyammwe kigenda. If you have such wrong people, how can you time somebody? Is seated on a border, but you are at the deck, and you are removing and boxing away with people there. Mu mbeera y'emu Tanui ategeezezza nti poliisi ekooye okwegayiriranga ababoodabooda okunona pikipiki zaabwe ku bitebe bya poliisi gye zikwatiddwa ku misango egy'enjawulo nga n'ekyennyamiza ezimu ku zikyaliyo ku poliisi zabbibwa bubbibwa okuva mu nsi eziriraanye Uganda. Omanyi ffe order weeze wa president tukolerawo but abantu bamwe ne bagaana kugenda kukola ki kujjayo piki naye kati bikyali awo kati ffe tukole tya mu bagambe bajje bakibeki Uganda yonna IGP yatulagira alibawe mangu batwale bati kiki kyetufunye ku poliisi ekoze rekodi yonna ne lisi endala ne tutwala ku revenue twagala kufuna abantu bano tubayite buyisi ati omukulukananura motocycle yo eri wano ku poliisi jangu otwale revenue egamba eyo motocycle tebeeranga Uganda wano kati motocycle yayitawa ne bazuula ati motocycle eri ku poliisi oluusi erina namba buleti ya tractor erina namba buleti ya loore iri wali muje mukime bannannyini baaduse dda tebakyaja. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Minisita w'ebyenguudo nga tannalangirira luguudo nti lwakusasulira ateekeddwa okukakasa nti eriyo oluguudo olulala omuntu lw'asobola okukozesa nga lwosi lwakusasulira nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Etteeka erikola ku by'enguudo lye bayita Roads Act liwa minisita akola ku by'entambula n'enguudo obuyinza okulangirira oluguudo lwonna nti lugenda kutandika okusasulibwako nsimbi okuluyitako ze bayita road toll era etteeka ligamba nti minisita nga tannaba kulangirira luguudo lwateeka okulaba nga oluguudo olulala olusobola okuyitibwamu ne lutuuka mu kifo kyekimu ng'oluguudo lwa bwereere naye alyoka alangirira luli olulala olukubeera nga lusooka kusasulibwa okuluyitako. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi asabye gavumenti ya wakati okukwatirako obwakabaka mu nkola y'emirimu okuva ku mutendera ogusookerwako ogw'omuluka okutuuka waggulu kubanga obwakabaka bulina enteekateeka nnyingi ezikulaakulanya abantu. Supreme Mufti Galabuzi bino abyogeredde ku mukolo oguteekeddwa omwami w'essaza Butambala Katambala Alhaji Sulaiman Magala ku mbuga y'essaza Kabasanda ogubadde kugendereddwamu okumanyisa bannabutambala emirimu egikolebwa ku ssaza n'egisuubira okukolebwa gye bujja. Singa tugatta obumu okuva mu gavumenti eya wakati ne tugatta obumu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ojja kwesanga eggolo yaffe ery'emu kukulaakulanya abantu babeere nga bava bwavu babeere nga bakulaakulana. N'olwekyo wabaawo akabaka yabiseewo ku nsonga eyo abantu bano mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka beetaaga okudduukirira ku lw'okubanga ekigendererwa kyaffe kitambula nga tuli ku mulamwa gumu gwakulaakulanya abantu.
Mu mbeera y'emu Supreme Mufti yeebazizza Katambala Alhaji Sulaiman Magala olw'enkulaakulana etandikiddwawo ku mbuga y'essaza Butambala omuli n'okuzimba ennyumba y'essaza n'asaba bannabutambala okuwagira enteekateeka zonna. Katambala Alhaji Sulaiman Magala abuulidde bannabutambala nti emirimu mingi gy'atunuulidde okukola omuli okuteeka olusuku lw'ayiika 7 ku ssaza, okuzimba ennyumba y'essaza n'okwongera okununula ettaka ly'essaza. Eky'omukisa omubi Mukama n'atuleetera ekimbe ekyo kirumima mawuggwe ne kituzingazinga ne kitusaasaanya, naye abantu bwe bazzeemu okwekumaakuma mpolampola kwe kugamba nti kambayite okusooka mbayisire mu kyemisana mbagabule, ekyokubiri mbalambike na kiki ekyokukola. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi asabye bannabutambala okukola ennyo beeyimirizeewo olwo n'enteekateeka za gavumenti we zinaabasanga. Kati palisi modo ne banaagireeta nkukakasa gwe nga teweefudde kusiga nti temugireeta sibye nazze okwogerera tejja kujja mu buki mu bwavu kubanga akasente akalimu nako kaki katono. So ebyo tubitunuulire bekajja nga okakozesa naye lubaala embeera nga naawe mbiro kwokoze eki. Gavumenti ne beneeba yaffe ya nuupu eyakyagulanyi ejja kusanga odduka otambula ekuteekemu emisinde. Ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku luŋŋamya kampuni za insuwa mu Uganda ekya Insurance Regulatory Authority Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi yeeyamye okuwagira Katambala mirimu gyonna egy'okulaakulanya essaza eryo era awaddeyo ensimbi akakadde kalamba okuwagira okuzimba ennyumba y'essaza. Era ekindeese wano nange ekirala kwe kuwa obweyamu nti kyonna ekyetaagisa nange nja kukikola ekiri mu busobozi bwange insha Allah okulaba Butambala nga tugizza ku ntikko. Naye Butambala tetuyinza kugizza ku ntikko okujjako nga ffeffe nnyini tusoose okwezza ku ntikko. Buli muntu yenna alina okwekuba mu mutima enkola gy'okolamu emirimu. Bw'obeera nga ogikola gadibye nga lye tetusobola kudda ku ntikko. Omubaka wa gavumenti y'Ebutambala Lubwama Sulaiman Bukya asabye bannabutambala okukuuma obumu lwe banaasobola okulaakulanya essaza lyabwe. Ensimbi obukadde 12 zisondeddwa okuwagira omulimu gw'okuzimba embuga y'essaza era ng'Oweekitiibwa Profesa Badi Lukaterega awaddeyo obukadde 4 ate ng'ensimbi obukadde 15 ze zisuubiziddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasafama gaagano. Enteekateeka zonna ziwedde okutongoza empaka z'abavubuka ez'emipiira mu egy'amagombolola oba egy'eggombolola mu Buganda ezaategekeddwa olukiiko lwa Buganda Youth Council okwongera okuzuula abavubuka bannabitone. Empaka zino zaakutongozebwa minisita avubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu olunaku lw'enkya ku kizinga Bukasa mu ssaza Ssese era nga ggombolola y'e Bubeke ne Bukasa ze zigenda okuggulawo. Eggombolola 176 ze zigenda okuzeetabamu naye nga oluvannyuma lwa byonna ggombolola eneewangula mu buli ssaza yakwesogga mu mini liigi. Empaka zino zigenda kuba kitundu ku kukuza amazaalibwa g'empologoma ag'emyaka 67 agalikwatibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogwokuna mu Lubiri e Mengo. Bw'abadde ayanjula ekikopo ekigenda okuwakanirwa mu mpaka zino ku Bulange e Mengo, ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo asabye abavubuka okubeera obumu n'okukuuma empisa okuweesa amasomo gy'ekitiibwa. Empaka zino ziwagiddwa Kyabasa Fama, BBS Telefina, Buganda Land Board ne Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka. Mu byemizannyo ebirala kilabu ya Vipers ekikuddeko mu liigi y'abinywera eya Uganda Premier bwekubiddwa kilabu ya Toro United esembye mu liigi eno egikubye ggoolo emu ku bwereere. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisawo kya Buhinga e Fort Portal era ggoolo ewadde Toro United obuwanguzi eteebeddwa Mark Nsubuga. Newankubadde Toro United ewangudde omupiira guno esigadde ekyakoobedde mu liigi erina obubonero 12 ate nga Vipers esigadde ekulembedde liigi n'obubonero 43 ng'esinga KCCA eri mu kifo ekyokubiri ng'egisingako obubonero 3. Wabula KCCA ebanja y'omupiira gwegenda okuzannya ne Village Ogosaalongo enkya erugogo mu Kampala. Mu ngeri y'emu kilabu ya Bright Stars ekubye Bull FC goolo 3 ku bwereere mu kisaawe e Kavumba ate nga Busoga United erimaganye ne Police FC nga pawalegedde katimba ka munne e Kakindu Jinja.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Akakiiko k'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga magatte UN Security Council katudde bukubirira okwogera ku nsonga z'olutalo kakuuse wakati wa Russia ne Ukrain oluvannyuma lwa Russia okujjayo n'ag'omubuto okwongera okukuba Ukrain. Russia nga naye yeetuula ku kakiiko kano olutuuse etandikiddewo okukolokota Amerika ng'egirumiriza nti yeeseesa mu lutalo olwo. Russia ng'egamba nti Amerika yaweerezza mu Ukrain ebyokulwanyisa eby'obutwa obukambwe obutta nga busensera mu misuwa. Kyokka ebigambo Russia byeyogedde byongedde kugiswaza Amerika ng'eyita mu mubaka waayo Linda Thomas Greenfield ebyegaanye era etegeezezza nti Russia obutiitiizi bw'erina bwe bugyogeza. N'akulira okutangira enkozesa enkyamu y'ebyokulwanyisa mu kibiina ky'amawanga magatte Izumi Nakamisu ategeezezza akakiiko nti Russia byeyogera ku Amerika byanjwanjwa tewali bukakafu nti Amerika erina ebyokulwanyisa eby'obutwa byaweereza mu Ukrain. Bibadde bikyali bityo omukulembeze wa Amerika Joe Biden n'alangirira nati endala ku by'obusuubuzi bya Russia aweza omwenge gwonna Russia gwebadde etunda mu Amerika n'ebyobugagga naddala eby'ekikomo ekiyitibwa Diamond ekiva e Russia n'ebirala bingi. Ye President wa Russia Vladimir Putin nga baakyagirumiriza mannyo agambye nti awagira n'essekuwagira abantu abaagala okwewaayo okugenda okulwanirako Russia okwongera okufufugaza Ukrain. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna abalunda enkoko mu China basimbirwa akasota okutwala enkoko zaabwe okuzisiiga enjala okwongera okuzirungiya mu ndabika. Omukyala Yiyi ow'omusaza Shanghai erya China kaakano yayogerwako ku mitimbagano oluvannyuma lw'okuddira enkoko ye n'agisiiga enjala anti ng'abantu be yandisiiza enjala tebakyalabika. Enkoko gye basiiza enjala zaayo bazitonyeetonye mu langi okuli emyufu, bbululu, kiragala ne kacungwa olw'amagulu ne gasiigibwa langi eya kyenvu. Omukyalo ono ategeezezza nti enkoko ye ebyokutakula mu ttaka bigisonyiye kaakano asula nayo mu nnyumba. Enjala zaasiiza ayagala waakiri zigitwaliriza okutuuka ku Pasika nga bw'ayiya n'engeri gy'anaakola make-up ku lunaku olwo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssenkulu w'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Ssewanyana alagudde nti gavumenti ya kuno ne bw'eneesaddaaka enjiibwa tegenda kulwanyisa bwavu mu bannayuganda nga wakyaliwo akakundi k'abantu akalowooza nti ke kasalirawo eggwanga lino era bannayuganda bangi alagudde nti bakusigala nga beekuyengera mu bwavu ng'ate abatono ennyo bongera kwegaggawaza. Obwakabaka bwa Buganda buyimiriza abakampuni ya Ham Investments abadde batandise okuyiwa ettaka mu kibangirizi ekiri wakati wa Serena Hotel Ekigo n'ennyumba z'Obwakabaka eza Mirembe Villas Ekigo. Ekika ky'Olugave kiwakanyiza engamba ezibadde zibungeesebwa eziraga nti ekika kino kyasabye ensimbi eziri mu bukadde bwa kuno 5 okuva eri ekitongole eky'ebyenguudo ekya UNRA okusala omuti nabukalu oguli mu kifo we bagenda okuyisa oluguudo olwa Busega Mpigi Expressway. Akakiiko k'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga magatte UN Security Council katudde bukubirira okwogera ku nsonga z'olutalo kakuuse wakati wa Russia ne Ukrain oluvannyuma lwa Russia okujjayo n'ag'omubuto okwongera okukuba Ukrain nga mu kakiiko kano Russia erumiriza Amerika nti yaweereza Ukrain ebyokulwanyisa eby'obutwa obusensera n'emmisuwa wadde nga yo Amerika ebyegaanyi. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo begagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga, sabbiiti ennungi.